Mukama yeebazibwe. Amina. Akazindalo kenkutte nkebaliza Katonda. Njagala kwebaza Katonda olw'omukono guno. Omwami mwesigwa Saamu n'omukyala mwebale kutukyaza. Ngambye nti mwebale kutukyaza nga nkigenderedde kubanga ndi munnabuddu. Era obwedda nsaba Katonda omukyala mu mutwe kati bannabuddu obwedda beesiima kubanga asabe Saara ali eno ndi taata mu mwoyo kyebivudde byanguwa Mulire engalo ez'amaanyi. Obufumbo buva wa Katonda si bwa sitaani. Era obufumbo kirabo ekigabibwa Katonda. Busande nja kubuweera obujulizi buno akuba nti obujulizi bujja kusooka busasamaze. Nja kubagamba nabadde mu kwanjula kwa Bugembe. Yapagamba nabadde mu kwanjula kwa Bugembe kwasudde ebitooke, kwasudde ebiti. Oluvannyuma nga buli muntu amaze okunyigira Bugembe obutamuyita mbabulire nti Ronald Bugembe. Ronald Bugembe munnakaliisizo. Congratulations, our son now, Ronald Bugembe. Ennyumba eno nnyumba y'abalokole batya Mukama. Omuwala takusurprisinga ng'olaba akwata essaala ez'okumu nga tuninze salt. Mwegatteko bwegasi, ennyumba esaba teremererwa. And the family that prays together stays together. Okusaba kujja bayamba kinene. Bayibuli eyogera mu ngero essula ya 18 olunyiriri olw'abiri. Proverbs chapter 18 verse 22. Egamba nti alaba omukazi alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Alaba omukazi ow'okuwasa alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Proverbs 18:22. He who finds a woman finds a good thing and he obtains favor before the Lord. Nolwekyo mutabani waffe mukulu Bugembe kakati mwami Bugembe Ronald ofunye favor gy'obadde tolina. Ofunye favor gy'obadde tolina. Tukwebaza okuba nti weeyanjudde mu lwatu, buli kimu kikoleddwa mu lwatu. Ate we tukoledde titukoledde mu hall, titukoledde mu kizimbe. Tukoze nga Katonda alaba butereevu. Omukisa guzze butereevu era kati bye mugenda okukola bigenda kubanga byanguwa kubanga oli mukwano gwa Katonda. Ekigambo kye bayita favor nkisaba nnyo mu ssaala yange, siyina ssaala gye mmaliriza nga sisabidde bantu favor. Nolwekyo Katonda akumpeere favor gye yasuubiza kubanga nawe otuukiriza ekyolunyiriri. Amaka abantu bagalabanga amazibu ennyo naye amaka mangu. Gakolebwa ebintu bisatu. Gakolebwa Katonda, gakolebwa okwesigaŋŋana, gakolebwa okwagalana. Okwagalana kulina package nene nnyo mwe muli okuwa ekitiibwa, okuwaŋŋana ekitiibwa. Katonda yakulembera ne mwesigaŋŋana. Tewateekwa kubaayo kintu ky'omanyi ng'omukyalo ono takimanyi, naye tateekwa okuba nakyamanyi nga bwe tokimanyi. Tugenda tweyongera okutegeera Katonda ebintu abasajja bye baakolanga nga abakyala babe tebabimanyiiko naka kyalinga kikyamu. Ekizuuka nti oyinayo ettaka, oyinayo ebizimbe n'akawunti zo tezimanyiddwa, kiba kikyamu. N'abakyala baakolanga ebintu
ababuulirwanga abantu abatamanyi Katonda nga babagamba nti abasajja tebeesigika weekolereyo akako ebbali. Mwana wange tokolangayo akantuko, kolanga ne mwami wo, buli kyokola omwami wo ateeka okuba nga akimanyi, tokolayo kintu ebbali. Kambabuulire ekyama ky'okuba nga tokoze ekintu mulala kyatamanyi. Olunaku omuntu lwamanya ekintu kyalowooza nti yandibadde akimanyi, ky'osuula bakiyita bwesigwa. Osuulanga ssente n'okola endala, naye asudde obwesigwa tebudda. Musigala mwenna tamugenda kwawukana, naye nga amanyi waakoma, amanyi teweesigika. So omusajja okweka omukazi ekintu oba omukazi okweka omusajja ekintu kimala ne kizuuka. Bwe kizuuka obeera osudde obwesigwa. Tewali muntu mulala gwe mukkirizibwa kwesiga wadde bazadde bammwe nga bwe mwesigaŋŋana, kubanga obanga mukkiriza okubeera nga mulinga bwe mwazaalibwa nga muli mwembi, kyemutakyayinza kukolera muntu mulala yenna, kitegeeza tewaliwo kyama kyemukyetaaga kubanga mukwekaŋŋana. Mubeere beesigwa, mwesigaŋŋane. Katonda nga lwabatunuulira alaba muli omuntu ogwo. Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina agende yeetabe n'omwami we babeere omuntu ogwo, omuntu omu. Kati awo wasinga okubeera obuzibu. Abantu ababiri abaakulira mu backgrounds ez'enjawulo, ziizino ne tribes za njawulo, mufuuke omuntu omu. Naye ate ekyo eky'obugagga Uganda kyerina, Uganda erina kye bayita intermarriages eziwerera ddala. Nolwekyo tetusobola kuttiŋŋana kubanga buli omu omusaayi gwe agufunamu shares, afuna shares mu musaayi gw'omuntu omulala. Naye kisoboka kubanga newankubadde nga tribe za njawulo naye tuli omuntu ogwo, omusaayi ogutuvaamu ffenna musaayi mumyufu. So kigenda babeerera kyangu okubeera omuntu omu. Munyweze Katonda, ovudde mu maka ga Bwakatonda, Bugemba avudde mu maka ga Bwakatonda. Musomyeko, mwesigaŋŋane, mwagalane. Ntera okuwulira nga abo aboogezi Bafaluku Sesaazi n'abalala nga bagezaako okuvumirira essimu. Essimu y'omukazi manya ya musajja, essimu y'omusajja katungulu, kayinza n'okutta amaaso manyanga biki. Oyinza otya okubanga omubiri gwe tegulina password naye ng'essimu yina password omukazi gy'atamanyi? Obanga password zo n'oziggyako amapeesa n'ogasumulula, azipu n'ozisumulula, engoye n'oziteeka wali, password ziweddeko. Mukwano nkwegayiridde, kubegaleeza amaanyi olw'ekigambo ekyo. Essimu zammwe ziteekwa okuba nga ziri openi. Bwentyo bwenkola nze ne bwe mba neebase, ne bwe mba nga essimu nzireseeyo eka, ne bwe mba nga nzirese mu mmotoka, kinyanguyira nnyo okugamba Susani Makula nti gundi muweereze ssente, kubanga era tolina buweereza ssente nga tolina password. So tuli mu mulembe muzibu nnyo, tubeera ne stress, bw'abaawo ebitulumba, abantu tebaagala nkulaakulana yaffe, laba bw'ofuna ekikusanyalaza mu ddakiika emu nga ssente eziyinza okutwala mu ddwaliro ziri ku ssimu, naye ng'essimu omukyala tamanyi password. So kiyamba ffe abasajja abali wano, abakyala baffe okubanga balina access ku ssimu zaffe. Mubaamu ssente oba temuli ssente, mubaamu amannya g'abantu be tugamba nti kubira gundi, kino ekimbaddeko oba ababbi babayingiridde oba kikubira gundi, goba tokyasobola kukwata, omukyala abalusu asobola okukwata. So essimu tebatabulanga. Eunice ne Ronald, essimu tezibatabulanga. Mbegayiridde muziggyemu passwords kubanga tezirina kyezigasa. Essimu ziteekwa okubanga muwuliziganya. Essimu ezisinga okuvuga ennyo ziteekwa okuba zammwe. Temumala olunaku nga temwekubidde emirundi giweranga 8. Wangi abakyala bali wano bakitegeera, babakubira nnyo essimu abaami baabwe. Omukyala ali wano nga bakubira essimu nga 8 ku 10 olunaku, waneka omukono.
nga toyagadde bwagazi kuswaza mwami wo messages esinga obungi nga zijjawo naye ekituufu kiri nti communication esinga eteekwa kuba wakati w'abaagalana. Abantu bwe baba bakyetandikako mu relationship tebasobola kubulwa budde ne bwe tubanga bwe tuli wano era odde ebbali n'ogamba tukyali ku mukolo gukyaluddewo bw'olaba omuntu akyalina budde bw'oku ssimu gaapu eyo gigyewo mangu bwe tandika okubanga osindika messages ate tokoowa togamba nsindikidde wiiki namba nga taddamu genda mu maaso. Ekintu kyonna ky'okola mu fumbo tekiteekwa kuba kya pretense, kiteekwa okuba nga kitegeeza ekyo kyennyini ky'oli. Communication is a prime factor in marriages. Awatali kuwuliziganya kitegeeza wakati awo wabaawo eyayingirawo gwe muwuliziganya naye. N'ekiruma nnyo mu maka omuntu ogamba nti airtime amugula naggwako oba omugulira omuntu naggwako nga takubira ggwe airtime aba alagawa. So mwesigaŋŋane, mwagalane, musabe nnyo, mukkirize Katonda. Olunaku lulungi Bayibuli erwogerako mu Zabbuli ya 118 olunyiri olwa 24. Bayibuli egamba nti olunaku lulungi Mukama lwatukoledde tulusanyukireko tulweyagalireko. Olwaleero twakedde wano tetulina mulimu mulala gwe tukoze okujja okusanyukirako Ronald ne Eunice. So twebaza Katonda nti era lutambudde bulungi. Wabaddewo akakuba akakakasa omukisa gwa Mukama okubaawo. Ndowooza mwe tikabasanze wano. Kabasanzeewo amatondo mwadde mu kitundu wano. Ako bwe kaawedde omusana ne gutuviirayo okutuuka ssaawa ya kaakati. So twebaza Katonda kubanga Katonda ali mu mukolo guno. Ekisigadde nsabire mutabani wange Bugembe ne Eunice omukisa nga bali bokka wano. Tuyongereko wano mu maaso. And the best man waliko Gazebu. Mugenda kugola emikono mubaagalize ebisobola okukyuka n'ebidde wammwe. Olabanga bw'ogola omukono essaala gy'osaba bweddeewo oba owedde togisaba naye saba essaala nga bw'ekyuka n'eddeewo osanyuka busanyusi. Tusembere wano mugole emikono gyammwe musabe babeere bulungi balabe ekisa kya Katonda omukono gwa Katonda balabe amaanyi ga Katonda. Olunaku olwaleero traditionally era ekiri mu Bayibuli kubanga Ibrahim yawasiza mutabani we Isaaka naye kasita yamala okusasula byonna bye baasaba n'atwala mukyala we. Tewakyali nsonga esobola kukulemesa mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abazadde okubeera ne mukyala wo. Neebaza Katonda okumpa omukisa okuba nti mbasabira omukisa gwa Katonda. N'ekkanisa tugisuubira era tusuubira embaga ey'amaanyi naye okuva olwaleero mu ggulu muba temuziiza musango. Bayibuli egamba nti okufumbirganwa kirungi n'ekitanda kiwereddwa omukisa. Ebbulaniya 13:4. Tubasabira obufumbo obulungi, ekitanda kyammwe kiweebwa omukisa. Katonda abawe ezzadde ery'abaana b'obulezi n'ery'abaana b'obuwala bye mukulabira b'omukisa. Ebintu enjuyi zombi bye zitaafuna, emikisa bazadde ba Bugembe ne bazadde b'Eunice bye bataafuna, ebyo mubifune kubanga generation yammwe yakubifuna Mukama yabiterekera mmwe. N'abaana be munaazaala bagende masomero nammwe ge mutaasobola gendamu bagende masomero amalungi. Tubasabira obukuumi, tubabikka musaayi gwa Yesu. N'olwaleero waliwo atasanyuse naye Katonda nga bw'ali nti yasanyuse. Abeetolooze b'amalayika abawo obukuumi okuva olwaleero obutali bwa bulijjo. Tubabikka musaayi gwa Mukama waffe Yesu okwagala kubeere organic nga kuviira ddala muli munda mu mitima gyammwe mwembi. Mufuuke omuntu omu awatali kukaka, mufuuke ekyakulabirako ku njuyi zonna,
mufuuke kyakulabirako mube mwasoma nabo, mufuuke kyakulabirako mube muwangaala nabo, mufuuke kyakulabirako mube muzaalibwa nabo. Buli muntu yeegomba obufumbo nga yeegomba lwakubeera mmwe. Basabidde Mukama okubatambuza n'amawanga, ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, n'obugagga bwonna obugirimu, n'abantu ba mu nsi muno bonna babe. Zabbuli 24 olusoka bwe lwogera. Basabira Katonda okubawa divine connections. Abantu abatabazimba abatabagattako tebafuukanga mikwano gyammwe, naye ababazimba era ababagattako Katonda ababateeke mu mikono, abatemere kuba bagatte n'abantu abo. Buli lunaku mujaguzenga nga mujaguza anniversary, naye nga anniversary gye mujaguza ng'eriko ne development ey'amaanyi ddala. Mabikka musaayi gwa Yesu, basabidde amagezi Mukama ge yawa Sulemaani, kubanga alina amagezi tewaliwo kimulema. Basabidde ekisa Mukama kye yawa Yesu. Bayibuli egamba nti Yesu neeyongerangako mu kukula mu kisa, mu magezi n'okuganja eri abaana b'abantu ne maaso ga Katonda. Katonda bawe favor, abateekeko ekisa okuva olwaleero loneliness eggwerewo ddala. Katonda abeere wakati wammwe n'ennammwe muwulire nga buli omu alina munne mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe tusabye. Amiina. Mukama abakulu obulungi obutali butono. Amiina. Twongeremu obugalo bwa pasita obw'amaanyi. Osobola omwerekerako. Mwerekereko. Selekita abaana leka batambuza nga bagenda okusomeka. Ebigambo byonka situbyagadde. Kakati ne bw'omukomya awo naye akwerekera kukomyewo. Akwerekera kukomyewo. Akwerekera kukomyewo. Tukube engalo za pasita. Akwerekera kukomyewo. Ate kakati anakuleka ate nonaddayo yekka naye mwerekerekeera. Mwerekerekeere. Anaddayo atya yekka. Mazima. Omukwano bwegutyo bwe gwabeeranga ogw'abajjajjaffe ogwawangaala. Beewerekeranga, ne beewerekera, ne beewerekera, ne beewerekera. Kati mwerekera omukumyewo. Okukakkananga bukedde. Kati mbasaba nga mmaliriza ne bwe muyimiriraawo. Tekibangawo omuntu okubanga okuba essimu nga batuuse dda ku mulimu. Navuddewo ddaawo. Mwerekerengako omutuuse ku mmotoka okakase ate era omwanirize ng'akomyewo. Mukama abampere omukisa. Kati bamumanyi ekyokola oba omutuusa n'oddayo wekkoba musibaawo akazindalo kamwe nkabaddiza. Tukubire pasita engalo ez'amaanyi n'akanyomeraako. Kasina babaddiza akazindaalo mu nsonyi bisobola kuva n'ogasibasabidde. Bwaba weeyaze n'ekyalusaazi, kisukaali, ekirwadde kikomye wano olwaleero olw'obujulizi nti ku mbaga ya UNICEF ku giveaway kuyingira nange kwenawona wanika emikono gyo waggulu. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, abantu bano abamu emikolo bwe giti bagirabangako ewaabwe. Nsaba bafu wano n'amafuta emikolo gigendeko ewaabwe. Nsabira abali wano Mukama nge taata nga bafumbye naye nga bafumbidde ku bbanja. Tewabeerangayo wadde okukyala wadde okwanjula wadde ekintu kyonna. Baseka ne bakola buli kimu naye bwe batuuka kugamba nti tugende emizimu gy'ewaabwe ne gikigaana. Kati egyo emizimu gy'ewammwe ngiragira gife mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abakolera emikolo emirungi, Katonda abawonya endwadde zonna. Buli muntu afe wano ng'ali kirini mu musaayi gwe, abawonya okuva ku bwezinge b'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere, abawa obugagga mukole okwanjula n'okukyala n'embaga eby'ekitiibwa mu linnya lya Kristo Yesu. Baba watazaalanga ali wano naye ng'olina omwami n'omukyala ogenda ozaala ebiro bwe biridda omwaka bwe guti. Bano banaabanga bakola anniversary nga gwe okola birthday y'omwana wo mu linnya lya Yesu. Abawo omukisa.